kati mwami Museveni bambi yajja buzi n'ayogera n'atomeranga amanya naye mulimu nze namulaba nagamba kanerekereze kuba serekerezangako naye nze kati njagala nnyo okulaba mwami Museveni bwatulimba oba bwatubuulira amazima kuba kati mwami Museveni amazima agatugamba tagenderedde mwami Museveni kati amazima agatugamba takoze eki tagenderedde n'agakubawo yagamba Zebbula abantu twabagamba wano nti Lokech teyafudde kigo ne batukanya nagamba tuleke poliisi ekole ebyayo ne bawakana mwami Museveni yazze n'agamba n'akakaseesi n'agamba abe ADF bagobera Lokech ne mu kuziika yes abalabi baffe nate mbaniriza nnyo amanya gange nze Kayo Wisdom mutawani w'omulali yakulira ku mato mutali mazzi ne Seriraka twave Rengo yisingiro ne tuyingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka we twatuka wano n'engero ne tuzikyusaamu boligwa wendigwa emyagambanga ffe twatuka ne tuzikyusaamu ne tugamba atumala kugwa kuggwayo kabaka wa Buganda yasembayo nateera nkomyewo ne muganda wange kire kyankuba bana ekire kyankuba abantu bakwagadde nabagamba nti mu Uganda waliyo abantu abamu nti of course balina ekintu abaganda bagamba batya nti emiti emito gye gigumiza ekibira naye nga n'emikulu gye mwegiri nze nebaza Katonda nti ku mulembe guno wetubaayo ne ba politician oba abantu abanalizing ensonga wetwali ne ba Kintu Musoke ba prime minister baani n'abalala abo abagamba nti bakulu we bagenze basebengerera kati noberawo rujimu ejja naffe ne tujja bakire kyankuba baabano ne baani ba prime katero baani bonna kubanga ensi eno yaffe era nze sikkirizigana na muntu agamba nti oli mwana muto kire kyankuba biki byoyogera kati ate gwe ng'omukulu oyogera bintu bya kubikukujju so mbaniriza nate njagala ogamba kwebaza abatusaamu ssente Brenda's Beauty World awo ku Mabirizi Complex wotuuka balina package yaabwe ya Christmas oba musajja oba mukyalo oba mwana tuukayo bakuggyemu embalabe balongoosa olususu tebalwerusa Brenda's Beauty World ate Paradise Real Estate Kasangati enamba zaabwe ojja kuba ng'ozirabaawo Paradise Real Estate bakufunira ettaka bakuwa amagezi nti wano ogulawo wafu wano ogula wano oba ettaka olyagala eno oyagala kukolerako ki ate bakuzimbira n'okuzimbira ennyumba ku ttaka eryo ku miwendo emisaamusaamu tesobola kulanga wano bantu betasoose kunoonyereza ku be ba Paradise Real Estate Kasangati awo wennyini so ne Musumba Success asimba emiti mwebale kunsaba simu ye asimba emiti between 25 ku 13 ku eje emiti 25 ku 13 nakufunya ettaka 1 acre ate n'agirabira okumala omwaka mulamba ku miliyoni 2 n'ekitundu ng'ettaka eryo liri okumala emyaka 7 ng'olifunyeko liizi biba biwandiiko ku LC ne Mbaloya mutuukireko omulabe Haji Kabogoza omulombi wa Dduwa Haji Kabogoza n'ennamba ojja kuba ozirabaawo woba akola ekikusumbuwa gendako ewa Haji bano abasajja abali b'omwoyo si basamize Haji Kabogoza tukayawo olabe engeri gy'anaakikwasaganya ne M&J Medical Center Kawempe eddwaliro eriri awo bwe tugamba nti gendawo bakebera obulamu bwo oba sindikawo family yo mugende wali ewaba Wisdom balanga bankebere bulungi oba omukyala ayagala kuzaala oba ayagala kukola ki bannanyini ddwaliro eryo babesingidde mu Sweden ate banna Uganda tuukayo olabe then okulukire kyankuba njagala okwebaza Katonda ku lw'abantu abankubira ne baŋŋamba Wisdom webale tuleetera kire kyankuba you've not disappointed people even me webale kola kyokola njagala okwebaza bonna abakuwagira mukulu Mashi kati Mashi mwawula ne Moshi Mashi wa New York Mashi koze obulungi obutagamba omusajja awagira Mashi nkutumidde asazeewo okuyimirira n'ebyalugaba Mashi oyo we New York ate Moshi ye wa Canada era mukwano gwange lwakwanga waliwo yakuba nesitamufuna Moshi so bannange nga actually era kanange kino nga lumu January ndi awo mu UK ku Regency Hall mu East London nga lumu January tugenda kuba ne fireworks ngenda tuula n'awaawo tutuulaawo njogera essaawa ezo 3 mumale mumbuuza ebibuuzo nindiridde ambassador wa Uganda mu UK tuulaawo tumwoche ebibuuzo n'esho egenda kuba very interactive perekeddwako abayimbi Fikfa Maker Irene Namatovu Pia Poundi obalaba abayimbi abo bonna bendeeta
so egenda kuba celebration bakuba music bakola ki ng'ate bw'oyiga nti Wisdom azze atudda buli kyatumulaba so buli muwagizi wange yenna mu UK Germany n'abankubiddeko nga mugamba mubeera Manchester naye mugenda kujja come and we enjoy fireworks the first show one-on-one nti oleta analyst Kaye Wisdom awo mu UK mu London mbalindiridde nno mbalindiridde promoter Richmond nkutumiddeko ne bana Uganda mwe nabagenda okujja mbatumiddeko next year abe mu America tuyingirawo abe Canada tuyingirawo sawa yonna abe South Africa Israel nja kubanga nzija sawa yonna tukubulya Uganda jejja so we do entertainment nga woyiga ate nga wonyumirwa thank you Sebo. Tuwale tuogera ku bantu abakozi bate nyina nkachai abantu Lian oba Yan Lee yagambye ye bwemba ubogenda mu America tondeka kasi okenchogere bulungi Lian Lee nalabye comment Lian Lee ntukirira ekyo shoyogedde namba yange eri 070 49 nkunnyonnyole kyekitwala ekitunakola kubanga visa zitutambulirako tuzi applyinga emyezi 3 kati nge UK era kyobola newunya nnyo actually kino kankyogere nyina omusajja bamuyitaani maama erinnya ndirabidde yabadde ngamba Edminionio bannange visa sigendedde ku visitors visa nzijira ku visa ya work permit era government ya UK manyi nzija kukola gye baweredde n'omusolo era kakati oyo gwobadde ogamba tunatugenda mu America nkubirako nzije nekire kyankuba nkubulire nga bukyali tubikoleko ne Martin naye bwatyo naye asiba agamba Martin ndudde okwogera naye mwetaaga kati no Martin ye alabye alaba akalanga ako kabale kamubobbi omutwe buli lunaku bambi ayagala agende muba agule ettakali abo bolanga bamugulire ettaka Pastor Success amusimbireko emiti ku ttaka lye yagala byamupangisiza yaŋŋambye kire njagala ombuulire abo abantu bangulire ettaka Pastor ajja nsimbireko ettaka emiti mukulu Martin nkubiraako tunoonye ettaka tugambe ba Paradise Real Estate batunoonyeze ettaka kubanga omanyi ekinyumira ku Paradise wojja n'ogamba nti oyagala ttaka lya kulima bo ne bagamba omanyi tunoonye ettaka eno side oba oyagala lyeno so ekisinga obukulu mu nsonyiweko nsooke njeko n'essimu so kirungi nnyo oyo Martin kozi Martin nakugamba nali California Martin nakugamba nti no yeyanzibulwa nga school fees zindi bubi wangamba Martin muganda wange oyo nnyo mama struggle mama Kevin struggle ndi mu UK walusimbi ya waliwo omwami yagambye yetasuubizangako kintu n'atakituukirira n'agamba kamale okujjanjaba omulwadde we erwala ekibumba agenda kutusapulayizinga nze naawe naye kyonna kyanaaba atukoledde togenda kijja kuba ye buli lunaku abeerako ng'atugoberera so nayo naye gye bali waliwo omulala yagambye nze kire wantumiddeko puroguramu bamuyita mbati ali Saudi Arabia. Oh wow. Bannanga abaana bonna bali mu Saudi. Yagambye mbu tuwamutumidde leero katumutandikeko. Katumutandika amanyani. Yembatya. Mbatya. Njagala lwaki mbagambe linnya limulimu lwa nsonga mbasaagala abantu bano batya babagoberere. Ensonga lwaki abantu bano abali eyo tebaagala naboogerako tubikola mu bukyamu naye maashi ye banayisimanyi ate ne kino kanti bagayi bannayuganda waliwo babloga abakolera NRM abeere Bulaaya bagenda ne bakanga abantu nti osindikira ssente kire kyankuba bw'onooba odda mu Uganda gavumenti egenda kukwata kankiddemu bw'osindika ssente ku Sendwave gavumenti ya Uganda terina capacity era tebirinako tutwagala tuwaayirize gavumenti ya Uganda nali wano ne gundi muva walabeera mu America abantu batuwagira wano era bakeera bajja wano so si kituufu abo bwe mulaba buloga abamu ng'abo ba Edminionio abeera mu Sweden bakolera gavumenti eno bo basalawo kutunda mwoyo gwabwe nakukanga bw'osindika the only money nti ezisobola okujja gavumenti nebanga ezitunulidde bweti nti zivudde ku akawunti bweti nezijja ku akawunti bweti ate n'ekintu ekirala neweziba ezo tufunyeeko abantu naga Wisdom mpa akawunti yo nteeko ssente bwe zitongulire kino era najja ne wano juzi twalina omukyala wane bayita ngewa Erika Yanja
muzeyi wange gundi nga sente zijja ku account nga bamuzimbira ennyumba neggwa. So government eno waliwo byegobera naye ate twagala tugiwayirize. Bawa bloga b'NRM baagala gwoleme kuwagira baana bali eno. Osegedde ekintu ekyo. Bali bayiriminene so bali eri bagamba bantu osindika $2 oba 10 oba 10 n'oziwa kire kyankuba onodde Uganda bagenda kukwatira ku airport alimba obona mu bloga babugula dda kyovola bamama fina we yagenda bwe yasinkana bwagwa dda. So bakimanyi nali njogana ono MC Norman abera by the MC Norman nkutumiddeko South Africa nangamba byebintu ebimu ebibalimbalimba abantu n'abantu bonna mu bambi abe South Africa promoter mwenna Tata Santoni mwenna abe South Africa bayirayo n'abe South Africa Norman kye kyankuba wuno mutegeka tujjeyo tukube ekintu wano ate South Africa walwisa. Kabuye Solomon ye yagambye mbu ye buli wandabako ku mukutu nga wiki yebeeteredde. That's good. Muganda agwe bali tugoberera nnyo we balire ddala. Oyo na commentinga sirabangako post zonna sirabangako Kagundi katekayo n'ataka commentinga. All right. Amen. Waliyo omulala kubanga abantu abo bangi Ronnie Mechanical hizo right. Ha! Bannanga abatulaba tulina muganda afaawo mu Boston bw'oba oyina emmotoka nga mpya oba oyina obuzibu bwonna ku mmotoka nkwegayiridde noonya omukulu gwe bayita Ronnie Mechanical e Boston ayina garage mu Uganda nnyo talina kyatakola ku mmotoka gwe gimukwase fuuyira akola bikoze bitya byonna awo mu Boston. Waliwo omulala ali California naye bamuyita Kawonya yankubira n'agamba ddala njogera naawe nze nkulaba bulabi ku TV omanye omuntu abeera ku TV wano abawanga ne mugamba yenze Kawonya atera nnyo okubeera ne Martin naye mbe tubaddemu abantu tebasobola kulaba speech ya president olw'ensonga nti Mwami Museveni yatayiminga bubi kale teyawafubula kuwabulwa bana abavubi be tebamuwabula bulungi nti olwo olunaku lwagenda okwogera mu ssawa zagenda okwogereramu wali omupiira gwa Arsenal ne Liverpool. Kati ye Mwami Museveni musajja watu najja n'ayogera bye yayogera naye abantu tebatakola ki era ekimu ku bindeese leero kwe kubuulira abantu abatasobola kulaba nti kuba abavubi bo bambi Mwami Museveni bamugamba bamuteekako buteesi tosobola kwogera ssaawa 2 nga Arsenal esamba na Liverpool e Uganda Katonda nga ndaba nali ku bigundi sola kulaba musajja era nabuuza highlight kati ye Mwami Museveni bambi yajja buzi n'ayogera n'atomeranga naye mubimuze nze namulaba nagamba kanerekereze kuba serekerezangako naye nze kati njagala nnyo okulaba Mwami Museveni bw'atulimba oba bw'atubuulira amazima kuba kati Mwami Museveni amazima agatugamba tagenderedde. Mzee volume kweli bulungi Mwami Museveni Mwami Museveni kati amazima agatugamba takoze eki tagenderedde n'agakubawo yatugambe batayi Zebula Zebula abantu twabagamba wano nti Lokech teyafudde kigo ne batukanya n'agamba tuleke poliisi ekole ebyayo ne bawakana. Mwami Museveni yazze n'agamba n'akakaseesi n'agamba abe ADF bagobera Lokech ne mu kuziika era be batta Lokech. Omanyi statement eyo right now nakitadde ne ku status yange eya Museveni yakoze ku Lokech tubagamba ebintu wana abantu baloza tusaaga abantu njagala obbate musajja abadde mu Mogadishu mbwagwe ekigaawo nti nze nagamba Lokech obwavu yaliko yali asobola kuteekawo situulu kulinnya waggulu kukebera waggulu ku kabada kuba yali asinga ate nange sobola kukebera waggulu kwa kabada yange nga nina kye nnoonyaayo nange nkwatali kukwasibwe ti nenzijjayo ojjukira omanyi bino tebasobola tukwata ku mazima naye ago mazima ate n'ekyokubiri nakugamba Mwami Museveni mu byaffe mwalonda byanaayogera eri eggwanga kuba tutyo tubivuunulo bigamba amazima kyova nabanga ebyaffe bino betukola leero bino betuli mu kwogera byagenda okugattagatta ajjemu kaŋŋambe ne bana ba CID mwena kubanga omanyi nze njira abankubira nga bali bukulaba vidiyo zaffe ndowooza mutegedde bwe tuba ne kati singa waaliwo omubuyabuya mu bwongo najja tukwata ku kye twayogera si tutuufu Lokech okufa bwati
siyafudde kigu kati olabye ebbanga oliyise kati senga batuta kati senga batuta ogenda kutuliyirira mbu osigedde nze bagenda kati senga ogenda kutuliyirira kuba mwami Museveni yatugambye lokekyo ekyamusa kubeera mu poliisi atali mwebafu aba ADF ne bamunoonya gye bamunoonya ne bamutta naye mu bonna aba ADF beerina okusooka okutandikirako wano mu Uganda tewali muntu n'omu yali asisinkanyeko be ADF bonna n'abamalayo okuva kwasooka mpaka kwasembayo okuleka tamali mirundi alina bwamuyita erinnya naye Andrew Mwenda amanyi bonna aba ADF bonna n'abamanyiyo nze nange yansobedde okimanyi ate ayogera nawe teri yasooka kubika lokeeki ng'afudde okuleka Andrew Mwenda nga tebannakola statement yonna eva mu ddwaliro nti lokeeki afudde Andrew Mwenda nga n'atugamba nti koloti yemusse so ADF Andrew Mwenda era abantu abatega bbomu nagamba abatega bbomu ba munju abatambuza bbomu ba munju bomu bava munda balwanira busika batega bbomu bagala emitima bagala ebibumba bagala ensigo Andrew Mwenda y'omu ku bantu kati bawonyaawo Andrew Mwenda y'omu ku bantu aba ADF Museveni yatugambye yatta lokeeki ADF Andrew Mwenda netakoma okwo olwokuba teyafudde bubi nemulumba nemukuzike n'omulamba egutulisi kyokka yasooka okubika lokeeki ng'afudde nga tebanne badde okubulekinga sitole nti lokeeki mufu n'ekimusse nga ne batwala butwazi mulambo mu ddwaliro yali Andrew Mwenda y'omu ku bantu abali mu gavumenti abali mu tuttisa olw'okuba baagala bukulembeze mwami Museveni kino yakitulaze ate ffe mabega twakibagamba nti Andrew Mwenda tayinza kubanga amanye ekyasse lokeeki nga bantu tebakimanyi Museveni yatukakasiza nti lokeeki teyafaaki lwakuba ndi mazima era yamaze n'abikkirira ng'omuyekera yenna naye nga amazima yamaze okugatugamba nga Nabbanja bwe yatugamba nti Uganda teetaaga tiriyoni 45 yeetaaga tiriyoni 3 okutambuza omwaka omanyi Nabbanja bukyatyo so amazima bagatugamba kati bugambi bagatomera butomezi Nabbanja omanyi bukyatugamba ekyo teyaddamu nga mukyogera ndowooza byakyogera n'okublesi bulomga gwe okwagala okubikkabikka nti bajeti biki nalabye emmotoka ye yafiiridde katosi batugeta ayagala attewo Nabbanja tukulaba ate bwebeegiwamu omunnyo Nabbanja batugambye ekituufu nti Uganda yeetaaga tiriyoni 3 sana mutano eyo mwaka ne bw'onoogitta yo gwamanyi Nabbanja yatukoze akakodyo oddira otya emmotoka ya 4-wheel mbu bonna bali mbu basindika nevayo babika amawulire bino byatugamba bakola amawulire obeerawo ekintu tebabika kiri mbu ate sitole kyaganye okukwata twabadde n'okufa kwa lokeeki mu bijjuvu nga batugamba kyaganye ate Nabbanja musimu Nabbanja amaze emyaka 4 amaze emyaka mu kawempe kumpi 2 omanyi asula wali ku kavule ndabaho bayiwa emmotoka eyo yennyini eyitawo nga tetubira tegwa ng'ekkubo fu kati yalikola kakeeka okuva ku kkubo ku Bomboloni mpaka ku geeti ye we yalikomya naye Nabbanja ekkubo eryo liyitamu ne lituuka eri Nabbanja tukugamba ekkubo eryo lisobola oddikola lyonna koolaasi vamu ebyo byokwesiriwaza n'okolako kkubo yalimye ssebo okuva ewe ku geeti mpaka ku main naye ng'ekkubo eryo lisalamu ne ligguka eri Nabbanja bw'olisangajjaamu ng'akutte kavule kyogamba eri mu 10 tosobola kuyitawo n'okkirira ekkubo alirime aliwe koolaasi lyonna ligguka ku geeti ekkubo eryo lisalamu aleme ddirima nga likoma wuwe ekkubo eryo lisala mpaka mu 10 banaye gye twogera Makerere weno ku university naye wembeera wano wansi ndaba yakola kakubo keko yakuba kakubo kali n'atuuka ku kigeeti n'akomaawo eri n'abaleka Nabbanja leka kwesiriwaza sente zo bakoze ekkubo eryo zizabadde zaosayo ekkubo eryo bagambe balikole eryo nabaliriwe koolaasi lituuke ku kkubo ali ku Nanfumbambi n'erino era nga ligwa ku gundi butereevu lekera okwekoza amawulire mbe emmotoka efudde emmotoka nesobola kufa Nabbanja neremera ku kkubo Nabbanja wange mwagala naye bannaye nalabyako emmotoka kabadi ka mwaka naye mubagisindika mwana omanyi bali bakyali batufudde bafala ayagala okubikkabikka tiriyoni ziyasa Nabbanja akomawo tugambe tiriyoni 45 naye kakati kyekyankuba nga obadde otandise tugende mu maaso gwe speech ya President Museveni biki bye walabyemu ebikulu
biki ebyakunyizizza tukikube mangu nnyo ogende weegemye nkute ebyansoose ekyasinza okunyumira mu sipiika twagamba tonali wano nekugamba ebifaananyi kamera byeyakwata bomu omusajja gwe bagamba nti yeyeetulisa si yeyeetulisa mwami Museveni yaleese vidiyo ezo yennyini n'azireeta ne zijjamu omuzira naye yaswadde nga tasobola kulaga bantu kifaananyi ffe kye tulina okuleka ng'amaze kikwatamu kikankane tusobole okugira tuleme okwetegereza ebikakasa ebyaffe onoddira ku vidiyo eyo ey'omuzira muzeegi yatulaze talina vidiyo n'emu gye yalaze nerikiriya kyekikoze ng'akigenderedde ebima tebyafudde wabula mwami Museveni kabadde kabaddi nga naye akitegedde beenanga bye bamutwalidde bifu ate betwabali tusoose balwali wamusoseyo dda nga tasobola kuleeta vidiyo zezimu wekyatuuse ku musajja kitufuba muzaaliyo era omwami oyo mwami gebagamba mbuyateko okuba yali atambula bibye bawayiriza muwayirize bano abasajja mugandi bano aba ADF bali mu poliisi ebyaddala nyina ekintu ekinnumya omutwe omusajja oli omulaba ng'atambula bomu netwika nasigala ng'ayimiridde olabira dda nti omusajja teyabiriiko omusajja ati oba agenda kugunda bomu nebwatuka nasigala ng'ayimiridde gwamala mutuukako naye n'alyoka abuluka mwami Museveni yalaze vidiyo amazima ga Katonda muggulu byafudde byaganye byakankanye byevudde ng'ogamba oba abijje ku satellite mwana nange byansobedde nga ngamba vidiyo ze tulina namu byayongedde okukakasa nti byendaba nze amagezi gange sigenanga ndi mugezi nnyo nkugambe salaba mbaawo nnyingi ng'enanga zeyalaba naye nsinga enanga okutegeera nsinga enanga okutegeera nsinga oyo yenna eyaleese vidiyo infact Museveni wakuba nti kale ki omuntu omugezi nga pulezidenti abadde alina okubagoba bonna bali mu kamera bonna n'abagoba ne mu poliisi benanga n'abagoba kuba kati essawa leero Museveni ng'oggyeko ye okuswaza ate ne banne bano abavubi be yateekawo nabo bamuswaza weyabeeranga n'embabazi yavangayo n'akola statement nga Museveni tamenyeka n'ebyo Babesigye nga bamutaasa ku ebyo naye gano agavubi gagalina galinoza kubba bubbi kulimba bulimbi gabikkirira ekikyamu vidiyo yabadde eya Museveni yandibadde yeesinga okuba kiriya kuba yabadde Museveni yabadde ayagala kukakasa nsi nti kino kyatuusewo naye vidiyo yabadde nga ajajje ku satellite naye nga bagijje ku kamera ya kugundi wano nze neewuunyiza pulezidenti w'eggwanga ayogera nze nendaba ebyeyogedde highlights nga batuuka okulaga vidiyo bigira kati nasobola kulowooza nti simu yange ngebyekwata bya satellite omwana gwe bakutte eyabagamba eyalaga vidiyo yasooka omu ku baasooka okwogera nti yategula bomusi yali abo bansawo yagamba bwaliwo omuntu eyali ayambadde ekanzu ng'ategulula bamukutte ne bamukasuka emuzira ne bagamba abomulabe bannanga abali wabweru amaloboozi omwana oyo era nkubira bannayuganda sokoddemu bulungi bannange mutusaasire nkubiriza bannayuganda bonna waliwo omwana eyasooka n'akola ate n'agamba yeegatta ku ddoboozi lyaffe n'agamba eyategulula bomusi yali lumiramu oyo waliwo omuntu eyali yeyambazza bwati ne bwati yeyategululanga sikyo gye bamukwata ne bamufumita ebiiso ne bamukasuka ebutabika naye omulalu ali ebutabika yalikodinze ka vidiyo n'akasindika era kali ku mikutu bonna katambula mbasaba tuveeyo bannayuganda bonna gye muli mulwanirire omwana oyo yalulaze omutima ekyo kigenda kuba kunze kuba Uganda nagamba basobola n'okutta nga baagala okunzita basobola okunzita ne bagamba nti sinkola ki mbadde nnwana nabo nga bwe balabyo basse sheeka ali ku mpingo bamukonkonye bamutadde ku mpingo mbw ate abadde adduka mbu kwe kumutta bamusse bakigenderedde nga bazze kumutta nga bwe bajja okutta Zebula ne sheeka bazze kumutta ate lwakuba nti abasiraamu nze mbutuufu badde ngamba egomba nti balina solida naye mbutuufu abasiraamu betulina ennaku zino mulimba abasiraamu gye mulimba tebasobola kubatta nga mbwa
nga musirika musirisi muzinga mukira nayenze ndaba engeri ndowooza gye babateeka kubanga ekyalo baba basesseeko bwa batyo namula bagenda kumutta bwe batyo toyinza kuŋŋamba omuntu gwe batadde ku mpini omanyi nti nno Uganda bikyene Odi Kampala yavuddeyo Uganda Muslim Supreme Council yavuddeyo ye statement gye yakoze bukozi mbu twesamba ebyo by'okutega bomu lwaki tebeesamba okuttibwa anyway ekirungi ekibaliko nti tewali sheeki wa Odi Kampala n'omu gwe baali basse naye bwe bulikya nga batandise okubatta nze nzijukira abayisirayiri mu nsi yonna battanga abantu Germany yakubanga abantu nebatta nettabali nga abayisirayiri tebanyega naye olunaku bwe bwakya nga batayisiitira atandise okutta abayisirayiri batandika okwagala okujja baveeyo balwane nga tewali n'omwayinza balwanirako kubanga nabo tebalwanirako nga bakolaki enkya kiyinza okuba kiri nakasero leero kiyinza okuba kiri nakasero ekyo kijja ku Odi Kampala kigenda Kibuli naye batta nnyo ba Kibuli munnange kigenda kujja ekibuli kigenda kugenda nakasero kigenda kujja ku Odi Kampala kiyinza okugenda abamedia bali abewandegeya abasiraamu musirise mpulira ennaku okulaba nga abasiraamu bembadde neegongo okubanga mulina solidabembadde ffe lwakwata ku faaza twajjayo ag'omuto naye abasiraamu kati ate naffe gwagala tumale kwegattako tumale tusinge kyogamba ffe tubasinga okwagala eddiini yammwe abasiraamu bagenda kubatta n'enkyaba batte nga musirika muwaane musajja batta Museveni yagambye nti nze bwe mba nali nkutteko ku muntu oba nali ndeepinzeeko tekitegeeza nti ne gwe baaleepinze egundi nze naba namuleepinze okitegeera bwe mba nnina gwe nabba luli tekitegeeza nti gwe babbye kawaala era nze mba nabba Mwami Museveni yatugambye mwoyo baali bamusonyiwa busonyi ekyo ekyamusizza mu statement ye yagambye mwoyo twali twamuwa pardon akati ekyamusizza ki nga mwamuwa pardon mubi yabadde mubi yali mubi luli ne mumuwa pardon n'alokoka n'atereera kati ekimusaliro kyekyaki kitegeeza bonna be bwawa pardon kati essaawa zino bagenda kudduka buddusi kyoyagamba kyagala okutugamba mwoyo namuwa pardon ne basiraamu bannange nkoola abasiraamu wano badde bavaayo ne boogera bwogezi bamaliya ki ne bakola bukozi kajasika video kagiramu omusiraamu asala bwati ne muyomba ne mubaguba ne mwagala n'obatta basajja batu ne bavaawo ne bali kummwe babatta tewali n'omu musiraamu n'omu yavuddeyo okugamba waliwo omusiraamu omulala gwe nalabye Lord Mayor yagenze wa faaza n'amusabira omukisa omusiraamu yavuddeyo ku ekyo n'avumirira Lukwago Lord Mayor mbu anunaki omukisa w'omugundi kati okunona omukisa wa faaza bwana mukulu oba owa bishop kibi nnyo okusinga okuba nga muttibwa nga mbizi nga kyokyogerako kati abasiraamu bayombye oli omusiraamu ayombera Lukwago Elias Lukwago okugenda okufuna omukisa wa faaza naye ate tayombera musiraamu munne kubanga Museveni yamusse nalabye sekoyo nempuyanga nekukaaba njagala kukaaba nayombera eddiini yo nga bakutta babatta busi tosobola kiyombera naye ate ayombera Lukwago okubanga yafunye omukisa wa faaza so njagala okutegeeza abasiraamu simanyi oba be baleero oba be baluli naye mufuuse babi temukyerwanirira luli tubale tubeegomba naye kati nze sikyabeegomba muttibwa bubi ne musirika busirisi Mwami Museveni yakakasiza n'agamba oyo twamuwa pardon gwowa pardon lwaki omutta Mwami Museveni yakoze bubi abantu tebayinza okuba tebalabye ebigambo bino olwokuba babadde mu Arsenal na Liverpool besi tasobola kunenya kuba basanyukako omulundi gumu mu wiiki nga balaba mupiira kuba ennaku zino ezisigadde zonna endala babeera mu maziga kukaaba naye Kayina agamba bino byonna bizze bigenda twerabiza ebiruma eggwanga Museveni atuteerawo nakugamba kaye katutandika program nekugamba Museveni okutta obubbi agenda kutandika okutta yavudde mu byebijambiya twavudde mu covid netugenda mu bijambiya nekugamba kati Museveni kali wano ketumunyigirizamu n'okubanga babba sente za covid agenda kuteekawo kitta bantu
twafudde mu kitta bantu ekyebijambya kati yaleese bbomu ate nze ŋŋamba mu kulaba kuno kuba bbomu era nazzemu n'engiraba kaye abatujju tebasobola kubanga agenda mu kifo ekirimu abantu abasatu baagala nnyo amawulire kaye abatega bbomu bano si batujju si ba ADF ba gavumenti be batutega bbomu yensonga lwaki balumya batono omuntu omutujju yalibadde agenda mu wino nkugambye kino kikugamba si mutujju si batujju be batuteze bbomu kino kikugamba kaye si batujju be nze nasooka wadde bbomu yabadde yaddala naye ababadde abagituteze si baddala si batujju kaye toyinza kungamba mbu bbomu bafudde bameka Mwami Museveni yatugambye basatu ng'aggyeeko bali abasatu abafudde abantu ba bulijjo kukuba ekkalu nga omutujju n'atambula kukuba ekkalu ne yeetulisa nga yeekalakaasa ki abatujju mbugambi bagenda mu bbaasi obalaba n'atulabula atambula yekka ku kkubo ng'agoberwa abantu babiri basatu owo ku paalamenti eyo gye bagamba ku paalamenti tewali bantu omanyi nti mmotoka zezabaddeawo omutujju yalumya mmotoka abantu 9 baagala kutwala nsigo bibumba baagala kutwala mitima baagala kututwala mu bwongo naye nga bakola ebyo sinakakasa era Mwami Museveni lekerawo okukwata okutta abasiraamu lekerawo okutta basheeke ate siyatta byebiki kugambe ye yennyini yavuddeyo n'akakasa ekyasinza kirevu mbuli akuba yali yamuwa padoni Museveni nagamba Museveni akuwa omutwalo n'olowooza nti akuvuddeko akutereka mpaka kirevu yamusonyiwa nakati yamujjukidde ye yennyini yalyogeredde si byange ye yennyini yatuvuddeyo n'atugamba loka ekisi kigwo si kuloti waliwo abasajja abannuma vidiyo omulabye eyambeerawo Nyakairima olaba mukyala wa Nyakairima kyayogera kwe koloni bawa lipooti Museveni ng'atudde ne baali nagamba baawa afudde mutima bijja kati mukyala wa Nyakairima najja n'abaana be n'atandika kukyambaawo sirabanga bba wange sibulyanga nayo lipooti egamba ndi mulwadde wa mitima aba akyayogera nawera mukulu we yadduka ndoza namugamba nkogeredde biveeko eritumwini mu kuzinga kwa Rokeeti yaddira akazinga n'akazingako ttawo n'akazingako akatambaala yali tatya covid kuba covid yayita mu ngoye covid atambulira mu kyuma yali agema butwa kazindaalo so njagala okutegeeza nti niwankubadde basajja bano twabakyawa era tusabirira bettebe bemalewo kuba essaala zaffe kulaba nga bafa bonna baggwawo kuba tubalagajjalidde obalwanyisa ate bwe tuvaawo okubalwanyisa badda mututiisatiisa nga bwe tugenda okufa kati mwe mulowooza tugenda kubeerawo bubeezaawo nga tubasabirira bobettenagikuba ngikube nga mmaliriza abasajja bano tubasabirira busabirizi bobette beveewo ffe tulemeddwa okubalwanyisa obbajjawo naye essaala mwongereemu bette beyongere beewa obutwa naye nga bebatu bebeewa obutwa bebetta begamba bezibuladikoloti wezibamazeewo naffe tutulina kusirika twongeremu amaanyi abasajja bano baffe bagwewo kuba okubawona mazima ga Katonda kufa era bamba mulowooza nti Museveni mugenda mumusabirira ku myaka gyonna abeerewo emyaka giri gye nabagamba ebiri egibulayo Museveni tulina mumusabirira agende mu bukyali afe nga bukyali bananga ebigambo ebyowulira si bya YouTube channel Kayo Wisdom Official si bya Flashlight UGC ya Point Media ebigambo bya kire kyankuba ayagala okunsibya bannange omusajja ne bwe naakusibya baakusiba dda byaggwadda Museveni ne bwanagendayo n'akuwa pardon era omanya oli wakufa okuleka nga Museveni omusoose akusoose okufa so kati abaagala okuwona okufa abaagala okuwona okusiba tulina kulaba nga tukola ki
bwe bale tusobola kumujjawo tuongere mu saala afe kuba kirevu bamusonyiwa ebikolwa bye byafa ate era Mwami Museveni yamusse kati Museveni bakusonyiwa batakusonyiwa Museveni bakuwadde sente obatakuwadde Museveni bakuguze n'akuzze wewe n'atakuzza wewe manya nti oli wakufa so ekirungi kiri eki kusigala ng'olwanya kusaidia abantu va kusaidia sitaani leero omusajja mukaawo nnyo nze njagala kulabako ku muzeeyi ng'ali lwaki tulaawo ng'ali obumondo bwe bamaze okugoyaagoya naye lwakubanga munnange anakkiriza okugende lwaki nga mutabani we yagula ensigo yazitwala ebweru yeesonyiwa bannange katukome wano katusibula kire kyankuba Mama Kevin Mash Kawoya Martin Mbatya Walusimbi Loni Makanika Kabuye Solomon Lian mbagala nnyo mwebale ddala n'abantu bonna manyi luwempite bwayise banga babula twakulabye naye gwe olabye kokola nabo babula oli nabo babula gwe owedde offa ne mbagamba banziika luweero mujjanga kimala bannange ebigambo bino si bya channel zino ffe tubogera wano nga wensi we tugiraba bigambo bya kire kyankuba n'ebyange ekyokubiri zino ndowooza zaffe osobola okukeera ku makyanga naawe oli eyo oba oli minisita oba oli wa security n'ogamba Wisdom nsaba onkyaze nzijjaawo njungulule bye mwogera oba kire kyankuba byayogera Katonda nze nga ondaba nnyina abakulembeze nga njagala bagalabako nga bakaddiye batudde wali katebe nga babaliisa obumonde nga babugoyeza asooka President Museveni njagala mulaba nga bamugoyeza nga Uganda waliwo agikuttemu nga nsinsuubize matabuta Tukisabirira Museveni ayinza okuba ate omubye ennyo mu bukadde n'okusinga kati kuba omukadde naawe bamanyi babeera n'empisa endala ze bayongeramu tosabiriranga Museveni olina mumusabirira kufa kati kadusibule omusajja ono bannaye kasibule bye omusajja gwe njagala akaddiwe ate ekire kyanku ugambye mukadde tobeera n'abamuzeeyi muzeeyi Museveni mubi bw'oba osobola okutta omuntu gwe wasonyiwa mweraba bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya